buli muntu akimanyi nti Bebe Cool mmotoka gyavuga President Museveni yegina. Yeah. And Bebe alina attitude ey'okwagala okuzaalawa. Nze I have worked. Nze natandika okukola. I am kissing 35 years working experience. I've worked for 35 years nze gola. Okay. Mu holidays zange zonna nga mba nkola nga bwensoma nga bwenkola. Okifuna? Yes. I was in England for 10 years working. Kakati Bebe bwajja nambuza nti ovuga mmotoka ki okukuba kumanya. Ate omuntu ng'oli mu mmotoka president gyakuwadde ku ssente zange omusolo. You have no moral authority. Yakola kikyabo okubuuza emmotoka? Yes, okukuba kumanyira. Ate nga gwe wamugamba oyagala kujjawo byapa? No, ekyo kyakireeta yagamba nti nze nina ennuku. Actually agamba ekizibu kyoyagala kasente. I don't want blood money. Ate let me tell you, abantu bangi balina naye teboogera. Ate tobeeranga nga o-interviewing omuntu. Muli ku music, muli ku entertainment. Ate n'omugamba nti gwe tolina oli mwavu, gwe tolina ssente. Gamba omuntu tugenda ku celebrity crib. Ajje nga yeetegesa akimanyi. Ajje. Briefcase y'ebyapa. So ani yatandika scenario eno y'okulaga ebyobugagga motoka byapa? Ani yatandika scenario eyo on that show? On that show? Yes. No, it was him. Chovola bantu I dared him ne mugamba. Laga. Jayo. Ngomala kujja byapa. That was wrong. No, it wasn't. I take the bull by the horns. Sometimes you need to entolino jikwata amayembe. Bojikwata omukire kusamba.